po jako akawuwo. Ekkiriza nti bajja kutuukiriza okukwakulizo. Omusumba w'ekkanisa ya Revival Christian Church Kawala YIGA Agustini olunaku olwaleero akkiriziddwa okweyimililwa era n'ayimbulwa kakalu ka kooti ka bukadde bubiri ez'obutaliiwo. It's only fair and just that he is released on bail to enable him to seek medical treatment. Bwekanya na mazima kooti ekute ogenda ofuna obujanjabi. In the final result, therefore, I find merit in the application. Omusumba YIGA yali yakwatibwa n'aggalirwa omwezi mulamba oguyise oluvannyuma lw'okuvaayo n'ayogera ng'ekirwadde COVID-19 bwe kitaliiwo mu Afrika. Wayogera ebigambo teri kawuka ka coronavirus mu Uganda. Knowing or having reason to believe that it is likely to spread the infection of the virus. Tino nga ebikola bino bwatukola ng'ogende tino kiyinza okusaasaanya akawuka. Dangerous to life. Akawuka akalina obulabe ebyobulamu bw'abantu. Okwawukanako n'emirundi emirala ono omusango gwe leero teguwuliddwa Mmengo nga babadde ku kooti ya Buganda Road era ng'ono taleeteddwa wabula awozeseddwa kuyita ku nkola eya tekinologiya ey'oku lutimbe oba kiyite video conferencing. Can you hear me on the terms? Because I want you to get the terms clearly. Yes, Your Worship. The applicant is to execute a non-cash bond of Uganda shillings 2 million. Kooti ekutadde ku kakalu million 2 ezitaliiwo. Omulamuzi wa kooti Entemmengo Timothy Lumunye abadde musango guno awadde omusumba YIGA amateeka ag'okugoberera ageekuusa ku kutangira ensansana y'ekirwadde COVID-19 obutaddamu okwogera oba okuwandiika ku bulwadde buno eri abagoberezi be ku TV oba ku mikutu gimugatta bantu kiyite social media. The applicant is hereby ordered to comply with all operating directives and law in force intended to prevent the spread of COVID. Kooti ekulagira otuukirize ate ogondere amateeka gonna agateereddwawo okulwanyisa obulwadde bwa COVID-19. Okutangira. The applicant is in the strongest terms hereby restrained from making comments in form of opinion about COVID-19. Kooti ekuwoniize ssebo tokkirizibwa kwogera kintu kyonna. Abeeyimiridde omusumba YIGA buli omu wakusasula obukadde 5 ez'obutaliiwo ng'era omusango gwakuddamu okuwulirwa ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno. The two sureties within the jurisdiction of the court each to execute a non-cash bond of Uganda shillings 5 million. Abakweyimiridde million 5 ezitaliiwo. Matia Sekanjako yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.